mubadde mujja mulaba mumbuuza bannamawulire Sheikh Umar embeere yakutuukako nga tulaba batugamba oli mufere Sheikh Umar batugamba oyagala abalwadde bo Sheikh Umar bakusiba ngobye milioni 16 ozaala mu baana simanyi balwadde ba abaana no ate n'otabalabirira bakuleetera omulambo ebintu ebyo byonna njagala okweyambisa conference eno gyentuuzizza olwaleero ebintu ebyo byonna ebyansibya tebyali bituufu nagenda okuvaayo nga bansibye entudde eruzira ngenda okuvaayo okubyetegereza nga mukyala wange eyali atudde ewaka wano gwe bayita ajja tishatura katusabe nga ye yakuteekawo embeera eyo oba ye yansiba ne bapanga ebintu ebyo byonna byali bipange nga biri under my wife obuzibu bwava ku ki nti mukyala wange yazuula nga mpasizaayo haki endala oba omukyala omulala bw'amumanya kyamunyiiza nnyo n'asalawo n'ayita famire ye ne batuuza enkiiko zaabwe ne bapanga kintu kyakunsaanyawo kunzijawo nga mukyala wange agamba nti nze omusajja si kyamwagala yawasizza era kati njagala kumusaanyawo kutya njagala bya bugagga byayina obuntu obutono bwennina obwo nga mukyala ye bwayagala nagamba njagala kutwala bintu omusajja oyo si kyamwagala yatuuza kkojjaawe gwe bayita Emma Sekanjako yasooka gikubira maama we mu kyalo maama we erinnya kandireka eryo maama we n'amukwasa kkojjaawe gwe bayita Emma Sekanjako ne batuuza meeting olukiiko lwabwe nga bannyinaabwe bakkojjaabe meeting eyo ey'okunsaanyaawo Emma Sekanjako yaleeta omusajja we omufere gwe bayita Kungu Azed n'abagamba Emma yabagamba nze nyina omusajja wa State House yagenda okutuyambako ku mbeera eyo omusajja oyo bamuyita Kungu Azed era ebifaananyi bye byonna ngenda bibalaga wano ngenda biteekayo wano ku mikutu mulabe bwafaanana omusajja oyo gwe bayita Kungu Azed Kungu Azed bw'ajja ye wa State House ye yatandika okubala ebintu ebyo najja n'atuuka ku poliisi y'e Nansana ayina kaadi ya State House era eraga nga eri active gye yatunuza mu DPC w'e Nansana n'amugamba nti ono gavumenti yeemwagala ffe bino byonna bye baamutaddeko tetubiriiko naye gavumenti yeemwagala bino bya bulimba ffe tubimanyi nti bifu olwo DPC yampaayo bampandikira ebbaluwa ng'eva ku poliisi y'e Nansana nti waliwo omuntu gwe natuteko milioni 16 ne bagireeta ne bagimpa wano omulenzi gwe nali nkola naye mukoddomi wange n'agisayininga n'agindaga ne bagamba abo bayaayo bagamba nti waliwo omuntu gwe natwalako milioni 16 aveeyo kumbe bo baddayo eri nze ne ndowooza nalaba tajja bo baddayo eri ne basigala nga basirise bapanga byabwe mbandi awo ne bapanga embeera nti bandeetedde omulambo ogwo omulambo ogwaziikibwa wano kakati nze ebintu ebyo byangwira bugwizi nali sibimanyi bitya nti omuwala yantuukako wano ng'alina omwana nangamba Sheikh Umar wanzaalamu omwana nemubuuza aliwa nti omwana wuno olinaani ng'alina ejjajjaawe nemubuuza gwe omuwala omumanyi tinkumanyi nakutwalawa ti munange wantwala nonkozesa mu loogizo ziri eri olwo omuntu anaakukwata ensobi asooka kwetoloola nga byokuganya nti bano baali ba famire yange baneetooloola nze nali simanyi ne bamanya kiki nnyina na kiki nnyina omuwala loogi gyagamba nga ngimanyi yange guest house zange ziri eyo emu ku zo 3 emu ku zo nga gyayogera kinamukozeseza nemugamba nze bwe ntuuka eri abaana nga bantendereza ate bwe mba njagala ebintu ebyo ate nkutwala mu guest house yange nti eyo gye wantwala nonkozesa nofuna olubuto nti ye nemubuuza kati bwafuna olubuto nodda tya sadda obeerawa timbeera kawembe omwana aluwa nti yono nemugamba neno sibimanyi naye bw'obeera ogamba nti omwana wange kati tukole tutya obwonga obwampeerezaawo kintu kimu kya musaayi nemugamba nti kale leero lwa Mande omwana oyo ku Lwokusatu tumutwale ku musaayi nemugamba nti ye nesiimye n'okuzaala omwana bwe mba nga nzadde omwana omukulu bw'ati omulungi kamuwe n'amata nenkwata mu nsawo ne muwe emitwalo 10 namugamba omwana oyo genda omugulireko amata ku Lwokusatu mujje tumutwale ku musaayi tulabe omwana wange
omuwala ne muwane namba yange ne mugamba nti onkubire tojja wano onkubire tukusinkane eyo mukubo mu kifo kye munaamusazeewo nkutwale ku musaayi nti kale omuwala olwokubiri yankubira essimu nangamba omwana mulwadde nnyo jangu omwana mulwadde nnyo bamuntuusirako wano simanyi era tuli ku ddwaliro simanyi wajje yangamba kiriniki yawa nengamba banange ndi busy naye kansindika ono ajja alaba omwana bwe njijjako nenkubira mukwano gwange omuwala akola ku TV station emu eya Bukedde TV bamuyita Cynthia asoma sports wagataliiko nfuufu ekiro ne mukubira ne mugamba nfunye obuzibu eggulo bandeetedde omwana wano ne bangamba wange kati bamundeetedde wano ne mbagaa tumutwale enkya ku musaayi olwaleero okwo bankubidde nti ali bubi naye nnyina gye nziruka mbadde nsaba gundi gwe Cynthia Robi Cynthia ni Becky byensinga okumanya Becky ne mugamba nti munange mbadde nsaba nkuweereze sente oddukeyo ku ddwaliro omulabe Cynthia nangamba nti ngenda kukwata mupiire namboole ate bwe nvaayo byenkutte nyina okubisa mu katali konfuufu naye bwe mpeereza sente nze bwe nva mu katali konfuufu mukubire ngende ndabe waali nti kale ne muterako emitwalo 15 ku ssimu ya gundi eyo Becky bwe mukubira bwe muterako sente ezo nangamba mpeereza essimu y'omuwala nenjimuweereza namukubira ku ssaawa eyo namugamba Seka Maluyanda gidde bwati ne bwati omwana ali ludda wa nti ali bwati ne bwati mulwadde tikati sigenda kujja naye kankuweereze ennamba y'essimu namuweereza ennamba y'essimu manya kankuweereze sente zino namuweereze sente ezo emitwalo 10 nasigazaako emitwalo 5 namugamba bimala okusoma agataliiko nfuufu nzijeyo bwe yamala okusoma agataliiko nfuufu agenda okukuba essimu nga teyiiko ng'omuwala agijjeeko kakati essimu nti yatandika ozifuna kiro ezimugamba nti omwana afudde addamu okukuba essimu yange bw'omwana afudde nga teriiko agenda okuzaako essimu essaawa 3 ez'okumakya nga ndabako zihukolo nga 8 mukubira oyo Becky ndi kiki tyokimanyi omwana gwe waŋŋambyeko yafudde dda era mu kufa bakuleetera mulamba awo supiidi babitezitezi nebuuza ebintu ebija supiidi ate kiki nkole ntya Becky yaŋŋamba simanyi kyakukola kankubire omu w'amawulire aliyo ndabe kyagamba agenda omuddira nga ŋŋamba bajja nakwata essimu nenjikubira police station ow'Enansana nemugamba baleetera wano omulambo n'ebiri bweti nebwe biti kati nkole ntya mbadde nsaba mubasalekeyo mbayimirize baleme kutuuka wano Osi station nangamba engeri gye bajja tongambe bajja kikosi kinene bwe tuba stopping bagenda kuono n'ebintu by'abantu kyoba okola baleke batuuke obaggulire oluggi bagamba nti ogenda kuggalawo gete baleka bagikuddeyo gwe baggulire oluggi bayingire omufu oyo omuziike nenkola ki enakkiriza ekintu ekyo natya nnyo nenkubira chairman bange ne bajja nenkubira abaganda bange bamu ne bajja wano ne mbagamba bannange natya ne tupanga awo mangu nti omwana ono situmumanyi ekituufu omuwala simumanyi omwana siwanyi kati tumuziika tutye waffe nensalawo omukulu chairman wange yeyambuusa yeyampa amagezi nangana tumuziike mulimbo bati tuyinza teeka mufugo tutamanyi ku kika waffe wali ku kikumalaalo ne tukola ku by'okumuziika mulimbo baamuleeta omwana oyo nga bwe bamulaba bamuleeta ku mawulire ago gonna ng'aliko n'ebbaluwa ti omwana wuuno afudde takkirizibwa kusumululwa owulira naye oyina kumuziika buziisi oba bulwadde ki obwatta omwana simanyi saafuna mu bwongo kadde katunula ku bbaluwa bulwadde ki obussa omwana okuleka okupulaninga okumuziika naye baŋŋambye takkirizibwa kusumululwa omwana n'asumululwa nkibuuka luvannyuma kati tibayinza okuba nga omwana oyo teyafa okiwulira bw'abanga yafa battamutte bano olukwe lwa mukyala wange neeno famire ya mukyala wange omwana oyo yali mulamu mununaku n'alwala olwokubiri n'afa byonna mbibuuka kati luvannyuma omwana ng'aziikibwayo ng'avaayo nga batandika kuddayo waka ekyo tekyabamalira ne bapanga akawaayiro akalala kyali kyakukola ki kunsiba nga bemumbiraba kakati bwe baalaga amawulire ago baayita abantu abalina abaana bange baveeyo gye waava omwana muwala eyagenda ewa minisita Nakiwala Kiyingi eyo n'omuwala yalina sikandoozi ze
empanvu ebe nnyingi ebizibu bye tutajja kumanya oba bye sijja kwogera kuba ensonga ezo zaatuula mu minisita Nakiwala. Era Nakiwala minisita yakwata ekyo kankireke yakwata empapula ziri ezaali zivudde ku poliisi n'angamba Ssekawoma empapula zino nzirabye. Mu butuufu toyina buzibu naye kale ebyo kambireke ekyo sijja kigenda mu ngeri kiri mu minisita. Ne tutambula bwe tutyo ne tujja nga tulaningisa. So embeera ezo zonna baasalawo ne bandeetera wano OCA DPC yankubira esimu tukwetaaga ku poliisi ne bantwala ku poliisi ne ngenda ku poliisi ne bandaga nti poliisi eyo waliwo bakuwawaabidde omusango bwe guti bakwagala luzira. Nakubira mukyala wange akasimu ne mugamba omanyi bansibye enkya bankeeza mu kooti nti omuntu ayagala $16,000. Nabuuza we yansibe $16,000 aluwa muddize ssente zenze nkyeruzira. Bwagamba nti yazimpa nti poliisi esente omusajja tewazimuwa naye poliisi gavumenti yekwagala bagenda kusiba. Nabbibwako omupoliisi omu ku poliisi station eyo y'Nansana n'angamba nti omusango gwe bakuteekako osobola okufuna abakweyimirira. Mukwano gwange nalina omu mukyala wange gwe nakubira akasimu namugamba afune abanneeyimirira bajje. Kumbe gwe nkubira ate be bapanze ekintu ekyo. Mukyala wange bwe yajja mu Kaguli mwamulaga ku mawulire gonna. Bwe bantwala mu Kaguli nange ne tunalinga mukyala wange waali omusajja n'ansomera omusango ovunaanibwa okubba miliyoni z'omuntu $16,000. Omusango ogumanyi togumanyi namugamba sigumanyi. Okkirizibwa okweyimirirwa olina abakweyimirira nazzaamu maanyi nti ye baliwa na mukyala wange namulabye dda atudde wali. Ngenda okukyusa amaaso tunula wali mukyala wange nga gyabulidde simanyi. Nayitanga mundaba mu kamera ajja ti omulamuzi n'angamba tusirikire. Nensirika ne bansalira gende luzira bantwala ennaku z'omwezi nga 11 ojja kukomayo ennaku z'omwezi nga 2 naye okkirizibwa okusaba PW n'okomawo ku Mmande bansiba Lwakutaano. Kasita abakweyimirira balabika ne bantwala eri mu Kayumba. Bwe ntuuka eyo mukyala wange yajja n'angamba nti munnange ebintu olabe scandals ezibaddewo ekyo nkikoze intentionally kasobola kutwala eruzira ku Mmande tugenda kusabira PW. Bwe yatuuka ku Mmande okujja yangamba gavumenti yekusiba beerayo munnange lindako baagala kusiba ebyobugagga bye batwala. Ensonga ekusibya gavumenti gwowa Bobi Wine sente mbugwo nze mpa people power sente. Bemabuuza people wangi wantya sente nti Bobi Wine talina sente Ssekawoma nze nyina sente ziteeka people power sente gavumenti yensiba. Okiwulira? So lindako ebyobugagga byo lindako bagenda kukuta naye mulimu emmotoka mu kikomera kyo muno mu nyuwo yange mu motoka yange mu kikomera kyange mulimu emmotoka 3. Nangamba nti ngeri gavumenti gyekusiba ate emmotoka 3 bakyazirabawo baagala kutanga bakwavuwazizza ebyo wallahi billahi tallahi mukyala wange shatula katusabe yabyogera. Nangamba bagenda kusiba kakati emmotoka ezo zijje mu kikomera tuziteeke wakkojja wandiika wano n'omusajja atuyambako wa State House. Kati gwe omulabi wa video eno olaba engeri gye basinziirako okunziba kuba bulijjo mbaga mukyala wange yansibira ne banziba mwebuuza banziba batya. Yangamba nti omusajja ono atuyambako wa State House agambye wandiika endagaano oba kundi nti olagidde nze mukyalawo ntunde emmotoka zo. Emmotoka zo tugenda zitunde baluwa etugenda girago omusajja oyo yagenda okutwala agiraga aba gavumenti bakuveeko ntoyina ssente abagambe tuli omusajja yaggwamu talina ssente. Owandike nti nze nzikiriza mukyala wange atunde emmotoka zange ezo afune ssente ezinzijja mu kkomera. Kati ffe tutwale ebbaluwa eyo tujjeyo emmotoka zo mu kikomera tuzipaakinga ewa kkojja wange Emma Ssekanjako asula sayidi wali eno ebulenga tuzipaakinga eyo bwe banaakuta ojjeyo emmotoka zo. Kye nakola nga mpandiika nga ne OSA ateekako stamp okuva eruzira nga bajja olwafuluma bwati nga bamuwandiisa akapapula akalala nti emmotoka za bbaawo wange nzitunze. Emmotoka 3 yazitunda $225,000 ne sente zisaala bwe ziraga nga bajjayo emmotoka nga bagitwala nga bazitwala bo batandikirawo n'okuvuga nga bansayiningisa nti laga nti ennyumba ezeegundi residential ennyumba za mirundi 2 bazintwalako. Laga nti ezo ennyumba nazo bazitegedde laga nti ozitunze era nazo nga nkola bwe nti. N'ettaka waliwo ettaka ery'ekakiri liri awo eka emu nagigulanga $2,250,000
waliwo eka 7 eka kiri manye wakiso mu town yawo ezo nazo ne bazitwala n'empandiika nganze bangamba nti zine paluwa oba ndagaano zino oli omusajja zagenda okulaga bano nti oli omusajja yaggwamu talina kyalina kumbe ebintu byange bigenda bwe bityo bajja bantwaliriza bwe bato paka ennaku ezaggwayo n'enfuluma eruzira bwe ntuuka eruzira bwe nfuluma eruzira bangamba nti olina okukkiriza nti omusango wagukola fe tukujje mu kkomera omusajja ono akuggyeyo ne mbabuuza erinnya lyange nti gwe kkiriza era bwe ntyo kye nakola nenzikiriza erinnya lyange life nenzijja ne ntandika okulwaningisa embeera ezo oba ebintu byange engeri gye bitambula bangamba nti omusajja aliwo akusibwa nga simulabangako nti wuuno era kakati tukanyiganyiza ne tudda n'eri nti tukanyiganyiza nga buli kimu bangamba gwe kkiriza buli kimu ekyo mukyala wange noono kungwaza edi bye bakigamba bye bakyogera ne ntuula ne ntandika okufuluma eruzira ne tukanyaganya ngenda basasulanga kadde kamu n'ekitundu buli mwezi okumalayo $16,000 sente ezo ziteeka mu banka mba naakatambulako emyezi 2 omusajja oyo kungwaza edi olwo nga baagala nnyo okutwala factory ya Sofikare powder yabalema omusajja oyo ankubira ekiro essimu alo paratuni namba 6 omukulembeze w'eggwanga atuuka awo alo paratuni namba 6 omukulembeze w'eggwanga atuuka awo mu dakiika 5 lota security eri gulugulu omusajja ono nga yannimba mbu yakulira security ekuuma President Museveni buli waabaali mu Uganda oba ebweru w'eggwanga nga nange nakkiriza kuba akuuma president akulira security ekuuma president simumanyi nga munnange nzikiriza ebyo nga akubira esimu eyo yankanga n'olunaku wayitawo ennaku endala 2 ndamu nankubira esimu endala alo paratuni namba 1 omukulembeze atuuka mu dakiika 2 ndoza security eri gulugulu ne muddamu ne mugamba Haji nze seeka gw'okubidde sorry akuba ssaawa 8-9 gwa kiro bo basiba batambula gavumenti abakola security bo basula batambula batukuuma kati ogwokusatu nabuuka ne ngamba yiyi omuntu akulira security ekuuma president w'eggwanga n'akuba essimu n'ekwata miss eyeba nsobi nkulu nnyo omusajja ono yalibamu obufere nabuuza mukyala wange ne mugamba mukyala wange oloza omusajja ono simufere alabika mufere mukyala wange yaŋŋamba tekisoboka nedda wamaanyi oyo omusajja wamaanyi nnyo kakati nenkivaako naye obwongo nze bwambikula ne ŋŋamba njagala kulaba president Yoweri Kaguta Museveni nayita Mariaki nampa essomi ya Bebe Cool nengenda ba Bebe Cool ngenda bifunza wano kumpi obudde buweddeyo nendaba Bebe Cool nangamba tekisobola kubeerawo nenkomawo ewaka Bebe Cool yangamba ajja kundaga president naye mu mwezi gumu mba najja okundabako kuliko ebizibu nendaba kusaasira oyo kusaasira nantwalewo omukulu Genosale yannyamba kinene nnyo okusobola okuzuula nti bano baffere ebifaananyi bino ngenda bibalaga nga Sekanjako kojja wa mukyala wange ngenda bibalaga nga ayimiridde awo mushaliyaye n'emmotoka emu ku ze banziba ne omusajja ono yeeyita Sokoli simanyi Sokoli agamba munamutwalako $16,000 naye ekifaananyi kye ngenda kibalaga ng'amannya kwegali era nteekawo nga neeyambisa emikutu gino social media oba media center TV zino mbagamba nti omusajja oyo gwe ngenda okubalaga oba gwembalaza oyo Sokiyo agamba nti namutwalako $16,000 nga ze zansibya mbadde mbasaba amulabako yenna amukwata amundeetere gwamundeetedde ngenda kuwa $50,000 mbadde mbasaba mundeetere omusajja oyo musasule ssente ze kuba saazi musasula tukwataganye bulungi mutaddeko $50,000 amundeetera waliwo omusajja oyo yeeyita kungwaza edi ayina kakaadi kabbirako abantu nakizudde kakaadi agambwa State House yakolerako omulembe gwa Kano Kayanja mu operation za Kayanja ne bamuwa kaadi eyo ne batuuka ne bamuyimiriza yadduka ne kaadi ya State House ayina ne kapisto katambula nako kaadi eyo eraga nga ekyali active naye bamugoba bamuyita kungwaza edi atuula nnyo wano ku hoteli ya Samuna wakaliga bagiyita Pacify ya atuulawo nnyo oyo omusajja mumumanyi mujja mulaba yeeyita kungwaza edi yakolera President Museveni yakuma president era abali ku Pacify mwenna mumanyi nti ono omusajja kungwaza edi mbw akolera president mbabuusa mufere gavumenti temumanyi
Emma Ssekanjako abbye abantu mu Owino nga ye mumugamba temusobola mukwatako kubanga alina omunene we mu gavumenti era abalaga oyo omusajja ku Ngwazeedi. So mbabuusa nti mwenna abalina embeera eyo mwekubira enduulu mudduke mwawabire omusajja oyo. Abantu abo nno bonna basatu nsobola obbasiba. Ono eyeeyita gwe natwalako ssente simanyi Sokoli oyo ku Ngwazeedi ne Emma Ssekanjako nsobola obbakwata nga ne Ajati wange gwe nsookayo. Omusango nno gwe nvunaana Ajati wange mingi egy'okwonoona erinnya lyange naye ng'okukulembera ddala ne URA emuvunaana. Emmotoka zange ezo ze banziba baazikyusa bagiyita ne gy'osayininga nga otunze emmotoka bagiyita njerabidde nga bw'oba otunze emmotoka oyi transfer form ani yasayininga yo URA ebagamba nti ebakwata olw'okugijingawaza okukyusa emmotoka nga transfer form tezisayiningibwa. Kati obwongo babujjawo okukyusa transfer form nga tebamanyi. Naye ogwo omusango gwe gusooka okukwatira ddala mukyala wange bamusiba emyaka 17 ng'emirala teginnajjako. Nagenda okulanga emisango gye ngatta gyonna mukyala wange nsobola omusiba emyaka 50. Mwinamu omwana wa myaka 10 ye mwana wange gwe nnyina mu nsi ndowooza. Ekyo nkibagamba nga njolekedde kamera zino. Okuzaala si kibi eri omusajja. Nja kuzaala naye nga mu bulamu bwange nkozi kati ngenda nakuzaala nkyalina omwana omu. N'abaana abalala benzaala mujja kubalaba naye nga bano bye baalaga sibamanyi. So mu mbeera eyo nsobola okusiba mukyala wange. Nalaba nga ngenda kusiba mukyala wange oba yali mukyala wange kuba kati namuta muyinamu omwana ekyo nenkyenenya ne ngamba sijja mmusiba. Kati bwe nfuna akawenda konna akasiba abantu abo mbeegayiridde nsobola obbakwata nga mbeesasuza ku kino. Bwe muba gye muli eyo nkimanyi gye muli eyo abantu bano abasatu ku Ngwazeedi Emma Ssekanjako Sokiri be baakolako ebintu ebyo mweyambisa embuga z'amateeka nange nja kubayambako. Ono ku Ngwazeedi atisatisa nnyo alina ow'amagye amutambulirako alina n'emmundu ng'ayambadde bulungi full combat eya military mbwakuuma ku Ngwazeedi n'abategedde bonna beeyambisa ebyambalo bya gavumenti mu mbeera embi beeyambisa emmundu za gavumenti mu mbeera embi ne bakikozesa okunyaga abantu. Kati mbyogedde baali bantiisiza mbu bagenda kunzita. Nali nsazeewo nga sijja byogero olw'ensonga nti ne musajja musomi wa dduwa